General Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni yakwatidde ekibiina ky'NRM bendera okuvuganya ku Pulezidenti mu ggwanga lino. Ayaniziddwa omusanyu mu disitulikiti y'e Serere ne Soroti mu Teso gy'agenda maaso n'okusagula akalulu akanamuza mu buyinza. Eno bamativu nti ensimbi ez'enkulaakulana omulini eza PDM ez'abaweerezebwa zibateeka mu nsako zaabwe okwekulaakulana zaatuuka era ng'amaka mangi agasoba mu mitwalo 2 gaganyuddwa. Michael Lodo ssentebe w'NRM Serere asabye Mwami Museveni okubakolera ku by'obulamu omuli okusumusa amalwaliro amangu ddala ng'ayiseemu ku Pulezidenti. One is the upgrade of Serere Health Center 4. Calvin Echedo amyuka ssentebe w'NRM mu kitundu kino ayagala etteeka erirungamya abavubi ku nnyanja okuyamba ku bantu b'e Teso. Is that Serere is a fishing community and their fishermen. There should be a review of the fishing policies. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe ajjukizza abantu b'eno engeri gye yalwanyisamu abayeekera balakwena abaali bafuuse ekyongeserere. And I remember how Lakwena came and disturbed this area, but we defeated all of them. So there is now peace in the whole of Uganda. Ababuulidde enkulaakulana yakolebwa omwali okuzimba enguudo amangu ddala ng'amaze okulwanyisa Lakwena. There is economic infrastructure and social infrastructure. Ayogedde enguudo ez'enjawulo ezigenda okuzimbibwa mu kisanja ekijja. We have the money now already available for the Kumi, Ngora, Serere, Kagwara road. That money is there. Agumizza abalimi bitundu ebitanatuuka mu masanyalaze nti balinde gajja. Is that all the sub-county headquarters in Serere now have electricity. Then the railway is being worked on through Soroti. Ensonga y'amazzi Pulezidenti akkaatirizza nti yakolwako dda nga bazimba n'ebidiba okuyamba kubafukirira ebirime. We have already constructed the Ongol small scale irrigation project in Atira sub-county. There is Opapa irrigation scheme in the Kateta. Ayogedde ku ngeri ebyenjigiriza gye bisituddwa mu kitundu kino nga amasomero mangi gazimbiddwa nga n'ebyobulamu amalwaliro gazimbiddwa ate nga basuubira amalala mu kisanja ekijja. Construct Serere Center 3 in Kidetok Town Council, Kadunguru and Ochapa sub-county. And as you requested in your memorandum, to make one of the health centers a district hospital. Kyokka yenyamidde olw'okusomesanga abantu ku nkola ey'okwejja mu bwavu ne batafaayo ekireetedde amaka mangi okwekuyengera mu bwavu. That was our message. But people don't attend to it. Abajukizza nti byenfuna mu maka bwe birongooka n'obutaba ku maka bukendeera. Because people are poor, they fight for nothing because they are poor. But if the families become rich, there will be peace in the country. Mu ngeri emu Pulezidenti Museveni akuyeza ab'e Soroti ng'olukuŋŋaana olw'amaanyi alukubye ku kisaawe kya sports ground nga ne bamwaniriza mu ssanyu. Pulezidenti Museveni ajjukizza ab'e Soroti emirembe gye yaleeta mu kitundu kino ssaako n'enkulaakulana gye beeyagaliramu. The government primary schools are now 69. The parishes are 54. We therefore have already more primary schools of the government than the parishes. Abakakasizza nga bagenda okubakolera ebisinga omuli okukola enguudo, okubazimbira amalwaliro, amasomero nga n'amazzi ga ttaapu gakwongera okutwalibwayo. Therefore, there are 6 sub-counties which do not have any health facility of either health center 3, health center 4 or hospital. Therefore, the plan is as follows. Upgrade Tiriri Health Center 4 to a general hospital. Now we're going to continue sending the PDM money, the 100 million per parish. The people of Teso, I appeal to you to support NRM. NRM, Abantu b'omu kitundu kino nga bakulembeddwamu Kapitaani Mike Mukula beebazizza Pulezidenti Museveni olw'ebirungi by'abakoledde. Olulawula eggwanga Uganda kubanga kaakano kuva ku north paka south east west Uganda eteredde. Era bannayuganda bampuliriza jjo balabe abantu nga batambuza n'ebijambya ekasese ne bundubujjo. Ebyo bye twegezaako okwewala bye tuyita protecting gains. Soroti oye! And want to promise that this time we are not going to give you the same vote you have been getting. This time you are going to win massively. Thank you for the positions you've granted Teso in your government. We commend your leadership for the peace, security
and stability we enjoy today. Robina Nantali, Aida Nakazi ne Shamshad Naluja, ebakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.